الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن صار على دربهم إلى يوم الدين وأن معهم بكرمك وجودك يا أكرم الأكرمين. okutendewa okujjuvu okutalimu bukendeevu bwonna kwa Allah subhanahu wa ta'ala. olaba otya omuzadde bw'aba n'omwana we, omwana n'atandika okwogera ku muzadde we nga amutendereza nti maama oyo mulungi. okutenda okwo kuba kusaana, omwana akutendemu maama we oba kuba tekusaana. okuddamu kugamba nti kuba kusaana kubanga yamuzaala era n'okulumirirwa kwe kungi nnyo eri omwana we, naye lallahu arhamu biibadihi min alwalida biwaladiha. Allah yasinga okuba omusaasizi kuffe okusinga omuzadde omukyala bwasaasira omwana we. kutendebwa kwa Allah subhanahu wa ta'ala. oluvannyuma lw'okutendereza Allah subhanahu wa ta'ala, musaba se okusaasira n'emirembe ku muntu eyasinga okumutegeera n'okumusinza n'okumumanya. agenda okusooka abantu bonna okuzuukira, era agenda okusooka abantu bonna okuyingira ejjana. asinga ebitonde byonna okutegeera Allah n'okumutendereza. ekyo bw'okyogera n'okigamba abantu abatamumanyi, abateetegereza bulamu bwe sallallahu alaihi wasallam, la yudirikunahu, tebasobola kukitegeera. naye bw'osoma ku bulamu bwe otegeera nti ku nsi tekubangako muntu yali atambuliddeko n'ategeera Allah n'amusinza okwenkanankana ne Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. oluvannyuma lw'okusaala wekitiibwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ab'ebitiibwa bannyinaze, baganda bange, nze nammwe tuli ba mukisa okusiŋŋaanibwawo mawsimul akhira, season y'olunaku lw'enkomerero. mawsim min mawasimil akhira, season mu season z'olunaku lw'enkomerero, agwe mwezi gwa Ramadan. ekyatuleese wano oba eddarasa yaffe y'olwaleero ekwata ku lunaku lw'enkomerero, so nga n'ekiseera kyerimu ye season y'olunaku lw'enkomerero. season kyekintu omuntu mwafunire ennyo. nga bw'olaba abantu abatunda ebintu mu kiseera kya Christmas oba mu kiseera kya Eid, buli muntu yenna asuubula okwenjawulo lwa nsonga ali mu kiki, ali mu season. naffe njagala okubategeeza tuli mu season nga buli ayagala okutuuka mu maaso ga Allah subhanahu wa ta'ala nga mizaani ezitowa, embeera ennungi, akaseera kalungi okubeera nga akenyagira mu kulongoosa mu mbeera yonna. tuli ba mukisa okubanga tukyaliwo. waliwo abeegomba mwabo abagenda abali mu ttaka, ng'oli yeegomba okusiibayo olunaku lumu bwe ruti, bamuwe chance asiibeyo olunaku olwo ayongere ku mizaani ye, naye nga tekyasoboka. yeegomba kale asiibululeko ensimbi yazirina, yeegomba abeeko nekyakola kyongereze ku, teyeegomba kudda lwa birala, yeegomba kudda lwakubaako nakyakola ki nekyalongoosa, naye nga time kiseera kyamuggwako ekyokulongoosa. lwekyo tuli ba mukisa
tetulina capital nga bwe bulamu buli atabulina takyasobola kukyusa. Polaba mumanyi omu yagamba nti azamanu rasu umuri linsan, ekiseera gwe mutwe gw'obuwangazi bw'omuntu. faman dayya umrahu fi gairi ma yanfauhu, yenna ayonoona ekiseera kye mubitamugasa mubitamuyamba, faqad shaqa wa khasra, aba afaafaganiddwa aba afiiriddwa. ate akozesa kiseera kye, akozesa ekiseera ky'obubi kyayina mu nsi muno nekimugwako, n'ayagala eddakiika emu nga tagirina. Soma ku lunaku lw'enkomerero, teweerabira ti buli lukya enjuba neegwa oyongera okusemberera olunaku lw'enkomerero, era oyongera okukendeeza ekiseera kyolina okumala ku nsi kuno. nga sahaba ayitibwa Ali radiyallahu anhu bwagamba bun Abi Talib nti qad wallat dunya mudbiratan, qad wallat dunya mudbiratan, buli lukya ensi etukuba amabega ngegenda ku nkomerero. wal akhiratu aqbalat musri'atan, nga n'enkomerero eyanguwako okutolekera buli lukya. ennaku zikendera zolina okumala ku nsi, alina okumalako emyaka 30, kasita oweza 3 ameka, kasita oweza omwaka gwoba owezezza oyongera okukendeeza omulala ogujja gwoboga nti kati birthday yange nawezeza emyaka bwe giti, buli lwoweza omupya oyongera okukendeeza ekiseera kyolina okubeera ku nsi. kyabagamba nti walikulli wahidin minhuma banun, naye nno ensi n'enkomerero byombirire nga mubiraba, buli kimu kirina abaana baakyo, kirina abantu baakyo abakisinza era abakisukkulumya. kyabaga nti fala takunu min abnai dunya, tembeera mu bantu abasinza ensi, tembeera mu baana b'ensi abakulembeza ensi. ebikolwa byonna ebikyamu ebikolebwa mu nsi muno abantu byebakola bikolebwa lwa kwagala nsi okususse okuyitiridde. wakunu min abnai al-akhirah, mubeere mu bantu abanoonya enkomerero, abaana b'enkomerero gye tugenda okusomako, abakimanyi nti ensi eno tujja givaako tudde eri Allah subhanahu wa ta'ala atubuuze atusasule nga bwe twakola ku nsi. fa inna al-yawma amalun bila hisaabin, olwaleero kukola nga tewaliwo kubalibwa. tiwasadde otya, wuzi wagirongooseza oba tiwagirongooseza, wasiibye otya, wasiibye okusiba okutuufu tewasiibye okusiba kutuufu. wa ghada hisaabun bila amalin, enkya kubalibwa teriyo kukola. olwekyo ab'ebitiibwa bannyinaze ne baganda bange, tuli ba mukisa nnyo 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 okusiŋŋaanibwawo omwezi guno. lwaki? gusobola okufuuka ensonga etuyamba okukyusa embeera yaffe, nga omwezi gumu gwolongoosezza gusobola okufuuka ensonga erongoosa obuwangaazi bwo bwonna. bw'olongoosa ekiseera kyekisigadde ojja kusonyiyibwa ebyayita, bw'oyonoona ekiseera kyekisigadde ojja kuvunaanwa ebyasooka n'ebyoluvanyuma.